tuli mwaka gwa 2025 twakutandise mu 2026 akakiiko k'ebyokulonda kagenda kubeera nga munnange enteekateeka z'okulonda ziwedde era abantu basobole okubeera nga basuula akalulu kaabwe. Ku mulundi guno eno tujja sooka tubeere nga tulonda ababaka ba paalamenti akosa n'omukulembeze w'eggwanga, ate oluvannyuma tulonda bakansala akosa ne bammeeya ku mitendera gyonna. Bwe tutunuulira ebyobufuzi mu kibiina ekya National Unity Platform era nga pulezidenti waakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu ono yavuddeyo n'ategeeza mwenna abalina obusobozi muveeyo mwesimbewo ate abantu basobole okubeera nga babalonda. Obuyinza kyekintu ekisinga obukulu. Mwetaaga okufuna obuyinza obutereeza embeera zammwe. Njagala okubasaba munoonye obuyinza ku buli levo yonna, kubanga obuyinza buva mu bantu. Ku buli levo yonna, making sure buli bw'oyimirira ekigere ekimu ekiteeka mu maaso ga kinne waakyo, tumuvinge ahead, tweyongereko. Njagala okubasaba munoonye obukulembeze at every level. So njagala mmanyi baganda bange, obukulembeze is everything. Tuli wano kubanga twagala okubakunga buli omu anoonye obukulembeze at every level. Jjukira ekibiina kino eno kyatandika mu mwaka gwa 2020 era kyajjaawo mu biseera munnange nga bigenderedde. Kati abamu ne bagenda maaso n'okuba nga bagamba akaadi bali batunda ntunde kaadi nga balamuza namuze, era twatuuka okukiseera nga tulaba abamu ku balondebwa ate batuuka ekiseera ne babeera nga bakola byabwe nga amateeka g'ekibiina sibe baliko. So mu mbeera bwetyo kati ab'ekibiina ne bagamba ku mulundi guno eno twagala tuteekeyo abantu nga mmwe mwennyini mwaba beerondedde, n'ogamba nti gundi yabatukiikirira ne gundi yabatukiikirira, so si kuteekayo muntu olw'ekibiina mwabajjidde ebyo baabigobye. Kati we bijjidde ng'abantu bangi nnyo abasobodde okubeera nga beesowolayo nga bagamba nze njagala siguukulula gundi mumpe kaadi, n'abalala nga bagamba nedda nze alimu obusobozi, nze asobola okutambuza emirimu gino eno mu maaso, nkyasobola okubeera nga nkulembera. Kale mu mbeera bwetyo tebabalinaako buzibu, mujje mubiisanya. Kati njagadde nkuleetere abamu ku abo ababaka abaliyo mu paalamenti n'abo abaagala okubasiguukulula nga bagamba naffe byemukola tusobola okubikola n'okusingawo. Kati tugendako eyo e Lubaga South eno nno akiikirira abantu beeyo ye Aloysius Mukasa. Aloysius Mukasa yajjayo omugenzi Katolo Bwama. Kale mu mbeera bwetyo ne Lubega Obed agala kubeera nga yeesimbawo kubaka bwa paalamenti akiikirira abantu beeyo. Nonno ono ye Rain agamba mumpe kaadi nsobola okukola ebyenjawulo. Bwe tugenda Lubaga waliyo Abubeka Kawalya yajjayo Kasibante. Kati Mubiru James ono nga Lord Kansala awo mu Lubaga North naye agamba njagala bwa MP, nja kukola ebisingako okusinga kwa Abubeka Kawalya. Jjukira Abubeka Kawalya ye sipiika yasooka okubeera waneeno ow'olukiiko olukulu olufuga Kampala KCCA sipiika, oluvannyuma najja kubaka bwa paalamenti. Kati Mubiru James yawanisa nadde ebipande bw'oyita mu Lubaga North gyebiri yeyita Mubiru James kaawonawo. Oyo naye nno ayagala kubeera nga bamuwa kaadi ya NUP. Kati bwe tugenda e Makindye West eno nno Haji Ali Kasirye Mulyannyama we twogerera ye mmeeya w'e Makindye agamba nabadde njagala kujja ku bwa Lord Mayor naye nasoose nembiteeka ku bbali. Kati Alan Ssewanyana emirimu gikulemye nzija. Ono nno asazeewo jje yeesimbe ku Alan Ssewanyana. Jjukira Ssewanyana era ne kuguli omulundi paalamenti eya 2016 ye yaliyo. Kati kuguno omulundi omusajja ono Haji Ali Kasirye Mulyannyama agamba nange njagala kwata mu nkasi nsobole okubeera nga abantu b'e Makindye West amunnange ambakulembera. Kati yasooka kwagala bwa Lord Mayor era mujjukira bulungi nnyo. Kati mu bigambo bye
kasobodde kwogera bw'ati. Tewandagidde bulagiti nti genda wano. Ebirowoozo byakyuse oluvannyuma lw'okwebuuza ku abantu nga boogera Maryanyama okoze bulungi temakimbye sooka okukoze makimbye local gavumenti ogikoze bulungi ate ogende mu parliament tulabe kyomozebwa okulala so tebansindise busindisi oba waliwo ekintu kyonna wabula nayingidde olwokaano okuvuganya kaadi nkiddamu okuvuganya kaadi ku bubaka bwa parliament. Neera ne Ssewanyana agamba tatidde ajja yajja. Okufuna makulu gaakyo bakandidate ng'abalala bonna bebaleeta bulijjo tebalina makulu baveeko abo tebalina makulu nze nkubuulira ojja kulaba kalulu nga kawedde nkugambe kinagamba okira. Otuvaawo ne tugenda e Kawempe. Eno nno e Kawempe tutunuulidde naddala eyo mu Mambuka. Eno nga bakiikirira ye Muhammad Seggirinya. Seggirinya okuva we bamuggulako omusango gw'ebijambiya ne munne Alan Ssewanyana ekyamazima yagenda okuva mu kkomera ng'obulamu bwe si bulungi si bwa mulembe n'agenda kawe Kenya n'agenda ku Netherland n'agenda e Germany yonayona ng'anoonya bujjanjabi obusinga kati wakomeddewo nga waliwo n'abasobodde okubeera nga bepositioninga agavayo galaga Elias Luyimbazi Nalukoola ayagala kufuna kaadi ya Nuupu asobole okujjaawo e Kawempe North. Ne Seggirinya agamba munyongere ekisaanyi ekirala nkyasobola kino biganye naye munyongere ekirala kale ani anasinga obuganzi mu bantu gwe banaawandako eddusu bagambe munnange genda otukiikirire. Bwe tugenda awo mu Kampala Central era waliwo agalaga nti Secretary General Lewis Lubongoya kaadi ajagala ate ne Ssaabakunzi ono nno nga ye Fred Nyanzi n'ekiraga nti kaadi ajagala. Jjukira akalulu akaggwa Fred Nyanzi yali avuganya era ng'ono yasobola okubeera nga awangulwa omubaka Muhammad Nsereko kati era mu mwaka oguwedde yavayo n'alaga nti ayagala kwesimbawo ku bwa Lord Mayor naye ate agavaayo galaga nti ayagala kujja kukiikirira abantu ba Kampala Central naye ate ne Lewis Lubongoya yandibanga kino ekifo akikola ki akyagala. Ebifo mu Uganda byonna byakwesimbibwako kibayita demokrasi. Tujja tuzimba demokrasi buli muntu alina eddembe okwesimbawo teri nannyini kifo nti kino kifo kyankalakkalira kya Museveni oba kya gundi kyobolaba mu ssemateeka buli muntu asobola okufuuka pulezidenti wa Uganda kasaba ng'atuukiza ebisaanyizo era kyobolaba bwe twali tukola ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform twateekamu ensonga y'okubeera national eggwanga eyawamu ng'ate tuli united naye mulimu n'ekigambo platform ke kadaala oba kwe kuyimirirawo kwa buli muntu yenna buli muntu yenna afuna platform ey'obwogerero. Bwe tuyingirako mu district ey'e Wakiso ku bw'omubaka omukyala aliyo tumanyi nti ye Betty Ethel Naluyima era yakiikirira abakyala mu district ey'e Wakiso. Wakiso ye district ekyasinze okubeeramu abantu abangi mu Uganda. Ekyo kimu. Kati ono kaadi ya Nuupu ajagala. Ekyo kimu. Ekyokubiri waliwo omulala Namutyaba Silivia naye ajagala bonna ba Nuupu banaagiwandi nze naawe. Bwe tugendako mu Nansana municipality eno nno mu Nnamawulire Zambaale Blasio Mukasa NUP Wakayima Musoke ye mubaka kati aliko oya bulungi nnyo ayagala kaadi wa Nuupu agamba nkyasobola okubakola ki okubakulembera. Zambaale Blasio Mukasa biraga naye Nuupu yandibanga emulowoozaako kati ku bana ababiri ani asobola okubeera ng'akola ki awangula. So mu mbeera endala waliwo n'ebitundu ebimu byo bye bagambye eno twetaagira ddala ababaka. Kati ebukomansimbi omubaka aliyo omukyala ye Veronica Nannyondo oyo nejjo Lusenyi gye buvuddeko emabega yavaayo n'amuyisaamu eggaali tuyinza okyogera. Kati waliwo omulala ononono nga badde Lord Kansala we Rubaga ye Farida Nakabugo naye agamba nange ekifo nkisobola okugenda ebukomansimbi nange nenvuganya. Bonna abo ba Nuupu tetunnamanya
wa Veronica banamujjako kaadi oba banaba beesootinze. Busiro South eno waliyo Matovu Charles asobola ayibumbeyo ebifo bikalu gyebiri. Kino ekisanja bwekiggwerako ebifo biba bikalu kakitegeeza ki? Eyo nayo wali abeetagayo. Wetutunuulira eno Busiro North, Paulo Nsubuga oyo naye osobola okugendayo. Ono basooka ne bamuloopa mu kooti olw'empapula z'obuyigirize n'amala ebiseera bingi nnyo ng'ali mu misango n'ebirala. Kano tugendako eno Busiro East nayo eyawulira Lubega Medard Sseggona asobola okulumbayo. Kati mu mbeera nnyingi nnyo bannabyabufuzi baneeno zibasobola okubeera nga bateekayo okusobola okuddamu okufuna obuganzi eri abantu. Kati tulabe bano banaasobola okubeera nga basigaza ebifo byabwe oba abajja abantu banaasobola okubawa obululu ate bajjeyo baneeno. Kati wetugenda Nakawa West, jjukira eri mu East waliyo Engineer Balimwezo, eno mu West waliyo Lo Jose Nyonyi. Kati eno tebannanyenyaayo katunulire eri eno mu East. Eno mu East Engineer Balimwezo bamugaya Parliament tebitambudde bulungi. Olaba otya bw'ojja ku bwa Lord Mayor. Kati ono nno Engineer Balimwezo Nsubuga atunuulidde nnyo ekya Lord Mayor anaasobola okujja era bw'anajja anaawangula nze naawe. Pati kyeneesalawo kyennera okugenda nakyo. Pati kyesalawo kubanga mwansi wa pati kuliriza pati kyeneesalawo okumpa kaadi gyennera gikwata. Baatuyise tulabe nti tufaayo okulaba nti tuyingira mu bifo eby'enjawulo. Ekyo nja kugendako nja kigendako ate mmanyi nti nkirinamu obusobozi ate nga ne Kampala mmanyi nti akalulu bajjaka. Bwe bityo ebiyimiridde sofa gano sige genkomeredde saawa yonna osobola okufunamu enkyukakyuka mu ebyo naye ebyo byebiriwo mu kiseera kino eno bye tusobola okubeera nga tubatuusaako. Nze Ssekabamulishidi.